myaka eja 25 abalina ku TV fe abatono twali waka mwalaba ebinene nga tuli ku TV tulaba ate yali yewaffe si mu neighborhood yali ya TV ya jjajjawe Namasuba jjajjawo ku kyalo jjajja azaala ani ku bazaddebo maama kale mama n'omukwala n'omutali Namayumba nga jjajjawo yabeeranga Namasuba Kampala yakula Namasuba yali Namayumba wedda luli yali asoboka twali ku TV inchi 24 nga tutudde bwetu buli omu waali alaba kunkwana mugambe bamwe muli bagaga era byenzijukirako mu bulango bwe bakubanga bakuba ku kalango ka gundi Sematimba nga yambadde kaasi njeru mpulira bibye yaliwo so omukolo ne tugulengera bulungi nnyo bwetuti ne bayingira lutikko nga gundi teba lutikko ne bayingira ekkanisa nga tulaba bwetuti buli kimu nga tukiraba abali mu lubiri mututu bayozayoza mwatuka nenze buli mungwa munnalabawo kuba nali ku TV bwenti ng'ojegese eri amaaso bwenti kati awo kino nga kirabo kyange nakiraba okugattibwa ne kubeerawo ne tugenda mu lubiri namungi w'omuntu akyasinza okubeera mpaka ekyasinza okubeerako abantu bukyanga tubeerawo nze nga ndi mulamu sisobola kwogera byesaalabako mu lubiri awo naye bireka tebibangawo mukolo gwanyuma nnyo bukedde nga yakuba amawulire peegi ku peegi bana abantu nga mwakola ssente kati awo ebisingawo nze byenalabanga omwana mutakate mukulu munnange gwe yali ategeera gwasobola ojuliza njogeddeko byenalabanga omwana omuki bakuba ebirayiro nga woolaba ku TV mukulu munnange wamwe mwatuukira ddala oyinza noba wali otunda mazzi nali natandika okukola era nali mutimbi natimba ddiko bampa omulimu naye nga bambi myaka ayayaya enkofu ya saasa gyali emasabasa engule ebangule so naye omukolo gwalabika bulungi nnyo emyaka 25 bukyanga Ssaabasajja Kabaka akuba enkanamu kirengera emboogo so twagala okwozayoza abantu nga wali mukulu bulungi nga ojjukira buli webale kula ku myaka gyo gye walina by then ogaseeko emirala 25 kati byebisajja eby'emyaka 5 betusanga bwoba alina 25 sasa ng'oli 5 be basajja 25 betusanga 5 betusanga kati baali bavubuka nga maanyi gabayola nga tebagambibwako kula kuno musanga n'amawulire bateyozayoza Ssaabasajja ne maama myaka 25 nalaba ka vidiyo Nnaabagereka oba yaliwa nagamba bannange pozi omuziro gwa Ssaabasajja gwitaani nakasevinga nokasevinga Kabaka ndozo nwafu wa mama waliwo ngenda kalaba nagamba tunoonyeko ku baami ekikabo ekityo myaka 25 ngenda kakulaga it was just beautiful but kale era kali mweja myaka 25 mbadde mu ebintu bingi nnyo naye kakati ffe myaka 25 tulinamu 8 guno nga tuli wano lwe babazaalidde tuzze tuli wakati mu kintu tuliisa emikono ebiri bwe tukola bwetu bw'olya bw'onywa kale ani ataatulaba kale tubayozayoza yeyo nno celebration gyolaba ku TV 25 years obadde tumanyi kabadde kakikadde kakuyozayoza 25 nga tulina maama tweyanziza nalabako baali bakayimira ndoza simu my first time ekinyo myako nti Ssaabasajja Kabaka before nga tanatulaga maama nga byabwama munange omweŋŋanga otya bakayimbira be bakala mu muzannyo ne bakizannyira eyo Katikkiro nzo baleeta yavayo n'agamba munaye mwe muli basajja mwe mwavaayo ne mwogerako so myaka 25 bintu bingi nnyo mulimu ekisaakaate ekintu ekyo kikulu nnyo ekisaakaate kya maama kibangudde abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi kale tweyongereyo so tubayozayoza Obuganda bonna okutwaliza awamu bannange omukwano gw'obutandika gubeera intention nobakubiriza abannange muwase mufumbirwe anti ekyo nga let it be intentional
era si kirungi nnyo kugenda kubali ku TV ng'olina munno gw'okola ki gw'okyatinga naye. kola embaga n'okukyala tekumala baba bakyakubanja mwasuubiza abazadde deeti temuddangayo. Munno gw'okyatinga naye mujjukize nti gundi era nze kyendiko wano kukyala tekumala gundi okufumbirwa okulowoozaako ki oba yabawadde eti kibannange neno wadde tubakalekale tewaliiyo kwefu sakkiriza enkukutu omugole yalina ssente ze omugole alina ssente ze si mwangu mugole oleka kukutanyusa katono olemekubayo ku mukolo ogwo naye mbakubaawo naali kusse gwe kumwagenze munnange bandi wano ku ssaawa 2-3